Bano be bamu ku batuuze mu kibuga ky'Embalala abasisinkanye okugasimbagana n'abalamuzi ba kkooti enkulu okuba ttooki mu buweereza bwabwe eri abantu. Abantu baweereddwa omukisa buli omu okwogera okwemulugunya kwe eri obuweereza bwa kkooti mu kitundu kino. Wabula buli obwedda asituka okwogera nga tabeera na bigambo biwoomu eri abakulu bano. Mulangano atiwe yali kugandira bakarani atoga omushinga kugira ngo baraza kutwabira bakaba bitu ekyo turamukorera nikiha naye mukono mu kigande yagaruka n'ekigambo cy'ojunagama you don't have any chance because this is my office. Cheza kugira nti ninde kandi utahaye kuba okubona amakoba gogo berire nyugo muri resente mwageza bakasema bizani bagashanga mwanya neze nyuma. Balaze obwennyamivu olw'engeri bannamateeka gye bakwatamu emisango gyabwe omuli n'okulya enguzi okubuza fayiro z'emisango gyabwe wamu n'okulwisawo okusala emisango gyabwe. Bakwata omusibe bamuleta bakyenga kumuleeta bayita omushoga omulamuzi abapoliisi bakubuuza nguleta fayiro ne bagikuha ogibiika ekintu kukiwe twayirezaho ebura kagura amabati ngo nyombeke wawure munaleta amabati emisango erimo njereza abona omusango ati banaza kumala fayiro bagibuza omusango gugaruka enyuma. Samuel Muhumuza munnamateeka agamba nti omuntu wa bulijjo tafiiriddwako okufuna obwenkanya. Abantu abasinga obungi mu Uganda tebasobola kutuukirira bitongole bino ebikwasa ensonga z'amateeka olw'ensonga ezitali zimu na zimu nga obwavu olw'okuba nti kkooti abasinga abantu zibali wala tebasobola kuzituukirira. Then tugaa nti waliwo n'ensonga y'obutamanya mulimu abantu bangi abatamanyi nti ne kkooti zino weeziri. Ono agamba nti ebitundu by'abantu 5 ku buli 100 ku basibe abali mu makomera emisango gyabwe teginnawulirwa ekiremezza omujjuzo mu makomera. Kyetaagibwa ensalawo zino eno zifulume mangu so ati abantu bekikwatako bafuna okutegeezebwa ekivudde mu misango gyabwe. Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Flavian Zeija alaze obwennyamivu ku ngeri bannamateeka gye bakwatamu emisango gy'abantu. This is something for self-reflection. Don't take it lightly that the public can come here and castigate you. As officers of court, reflect on this. These people, when they are coming to you, they think that they have picked something important. Someone who is going to help them, someone who is like their gun to shoot. Then when you reach there, you shoot them instead. You actually kill them. Ono era ategeezezza bwe bongedde ku muwendo gw'abalamuzi ko n'abakozi ba kkooti okusobola okukendeeza ku mujjuzo gw'emisango. Tukatwe n'abalamuzi batakumara ate ekyo kutwamazire ekyo tukikozereho kandi ekyo tukakikora tukehereza abantu mu byaro bina babuuza ni mwenda kkooti omuli ekiweka ekyo tugite mwena rero twamazire twahandikira na purezidenti yatukiriza kuwongera abakozi aba batari baramuka abo kana bo tubiretse n'abakumara ati mwenu nambeno hatusentu bagukurutinga. Zeija era asabye bannamateeka okwewala okulya enguzi n'okwanguyiriza okuwulira emisango gy'abantu. Omuntu bakakuleeta aha ne bakushashura omushahara okibonogira ngu kuza kugira mu waza kukorera omuntu ekintu note kukubanza yakuhe sente mwenu nk'abo tibakuleeta nk'ahindi nikakusharira omushahara tokutaha. Okusinziira kwa lipoota yakolwa aba Chapter 4 Uganda, Bannayuganda ebitundu 15 ku buli 100 be basobola okufuna bapuliida ababawolereza ekiraga nti abantu bangi tebasobola kwetuusako buweereza buno.